nze nkwanaganya abantu ba bulijjo n'amagye kuba tomanya abaana bo bakulembera mubaamu abalinamu obuyisayisa obuzeezeze si buyisayisa manyi mu Luganda teri mpisa mbi ate teriyo muze mulungi wabula waliwo abalina obuzeezeze ayinza okulinnya ku mukulu nga tategedde kati ebyo tugenda tubijja mu bantu ne tumanya nti wano waliwo eyalinnya ku mukulu n'ate n'atamwetondera ne tugenda ne tubizaayo mu bakama baffe olulala bwe tuba tugenda okukola babakalaatira nti temukola omuse guno. Ebyo byonna His Excellency yabiteekawo wabeewo enkwatagana kuba emabegako eri ng'omusirikale okujja mu bantu nga wano buli muntu atuula tateredde n'okuyita obuyisi ku kyalo kyabanga kizibu nga buli muntu anoonye ekkubo wakola ki nga bw'agenda bw'ati agenda okudda nga ennyumba zonna we yeeyiseeko nsibe. So n'olw'ensonga eyo bakadde bange mbeebaza nnyo okujja ng'ensonga ebaleese yakulungamya bannayuganda natukulaakulana tutya tutwala tutya Uganda yaffe mu maaso kubanga Uganda yesinga ffenna ng'omwogezi omu bwe yagambye nti Uganda yejja kusigalawo emirembe n'emirembe okutuusa Katonda ye bw'alisalawo n'agikola ki n'azingako ensi. Sebo mbebazizza nnyo mwenna Mukama waffe Pulezidenti yeebazizza nnyo mu mwaka era tusaba awe eggwanga erya Uganda omukisa ogw'ekirabo. Abantu abo abaasibwa obwobufuzi sigamba nti bali bajeemu naye muntu waddembe kondi omuntu wabayagadde. Naye tusaba awe Uganda ekitiibwa n'omukisa n'ekirabo ate abantu abo batera bakulayizibwa. Omuntu agenda kulayizibwa era tuwetaaga naye ate abantu abo naddala nekitokubiri nti amaka ga Pulezidenti wa Nuupu enkambi ejjewuwe naye bandibadde bagikendeezaako wadde afuna security naye afuna abantu abatonotono abasobola okukola ki. Mwakiraba bebamu balinyitumiraki amudde amaka nga balinnya ne baka munju namunju yaabwe oba munju ye kugambe byagamba byonna mwabiraba. Omukyala amukuye azibatira ebintu byonoonye. Ebisaba ab'eggwanga ekirabo abantu babasibe abasumulule abasonyiwe n'amaka ga Kyagulanyi agajimuki enkambi siba butonotono ng'abalina okubiramu nabali bonna okumupolisi tutuyamba nnyo agenda kutukolera nnyo omulimu gwaffe guno gwe tuliko ogwa reconciliation gw'okusaba abantu baffe ntakugaali nti wetwali wetubadde mu biseera abantu bangi babaddewo ab'ebyejo nabayita babyejo abavubuka b'ebyejo abakulu ab'ebyejo tebakola oluusi bwe baali badde tebakoze eki bitasaanye akaseera ako baalikola nemukubira mufiina muna mukama wange musaba abantu abo bwetunaddira bano abantu basojje ekintu kijja kutuyambiriza nnyo muki omulimu era nkiddamu pulezidenti mutegeeza abantu abo ab'ekyejo abasobya abaana baffe baganda abasukulu be abasonyiwe tugende mu maaso bakola ki reconciliation abantu tubagamba reconciliation bali ku bino bakoluwirwa nnyo okutegeera kikola ki kitubagamba. Aba security ebiseera ebimu ffe tukolagana butereevu ne security naye aba security abamu bulimu abatamanyi nti balina kukolagana direct n'abamadiini kuba bwe batuuka butereevu ku bantu. Bw'oyagala okufuna omubbi munnaddiini bw'onaamunoonya mumulokole n'omunoonya omusiraamu n'onoonya ajja era tajja kukubula kubanga jaddukira eyo. Naye ebiseera ebimu tulema okukwatagana nabo akulabanga omuntu atali oyingira mu mirimu gye so wandibadde nti oba bw'abeera nga district as for example nga ku security meeting ya district
at least umutuula nti no katugenda kwogera ku byakwerinda mumuyita n'abaako message gyatwala mu bantu be kuba alina emabega bayimaamu bano bakulembera nabwe kityo pastor nabwe kityo Reverend n'abalala bwe batyo nti ffenna omulimo tugukolere wamu. We have, among all the gains, we have peace. Most people have been saying, peace, Tujiya. Do we eat peace? Yes, we eat peace. We drink peace. We sleep peace. We go to school because there is peace. Our children go to school because there is peace. We go to work because there is peace. We feed our families because there is peace. We go to hospitals because there is peace. We have seen countries around us. They are suffering. We have refugees here. I am very sure most of you have seen or hosted refugees, especially from the recent Sudan, the northern Sudan. We have peace, and Uganda has been a peaceful country. So as a mother, as a leader, I call upon all mothers there, bannakazadde b'eggwanga, okulaba nti tuvudde mu kalungu. We keep peace because when a wife tells the husband, please don't go to do this. Leaders was talking about the youth. We have 75% of the youth in Uganda. So I believe that Ugandans, we should touch on the youth, the fathers and mothers, so that we bring back those who didn't go through election. Election is a game. There is a winner, there is a loser. So as religious leaders and others believe that leadership comes from God. Disagree, you may belong to a different color, but when it comes to development and keeping peace of our country, it is our noble cause as Ugandans, as noble leaders, as religious leaders, as cultural leaders, and all Ugandans at large. I appreciate Catholic chaplain Makerere University Business School. Atenga office ya staff wano Ssaabasumba Lubaga ndi mu office ya Vicar for the Professions. Tubadde ku mukolo guno nga kulonda kuwedde, abamu basanyufu bawangudde, abalala banyiivu bawanguddwa oba abalala bakitadde nga baagala okukiteeka, naye okulonda kwawedde. Kati tubadde mu lukuŋŋaana olw'abakulembeze b'amadiini mu Uganda, mu kitundu kino ekya Buganda ekya Kampala. Nze ng'omu ayogedde gye bali, nkubirizza bakulembeze bannange mu ddiini nti ffe tulina okusooka okwegunjamu emirembe, kubanga emirembe kwe kusibuse, kwe kwesigamye byonna bye tusobola okutuukako. Ekisookera ddala bannange mbagambe nti we are custodians of conscience. Ebirowoozo by'abantu, endowooza zaabwe, ffe tulina okuzikumaakuma, okuziteekateeka. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach. Obutuufu, obutuukirivu bugunjula era bukulaakulanya eggwanga, naye ekibi nedda. Ekyokubiri, ffe abakulembeze b'eddiini, ffe tulina okuzimba emirembe. Bwe tutazimba mirembe, byonna tebijja kubeerawo. Papa Francis atugamba nti emirembe siwe kubulwa obutabeerawo lutalo, naye kwe kubeera nga buli muntu afuna kyateekeddwa okufuna. Omutuukirivu Papa Yohana Paulo II ye n'atugamba nti emirembe kwe kulaba nga obwenkanya bubeerawo ate era nga n'okwagalana kutuuka eri buli muntu. Ekyokusatu, emirembe gwe musingi gw'okukulaakulana, gwe musingi gw'obugagga. Bwe tutaba na mirembe, bano bamusigansimbi tebajja kujja. Bwe tutaba na mirembe, omulimi tajja kulima.
bwe tulaba na mirembe abaana baffe tebajja kugenda kusoma tulaba wano mu covid abaana tebasoma okumala ebbanga eddene bwe tutaba na mirembe ebitongole byaffe tibikulaakulana. Kennedy president wa America yagamba nti emirembe gya buli lunaku gya buli wiiki gya buli mwezi nga tugenda tunyweza endwadde tulina okuwonya ebiwundu ebyokweyawulayawulamu tubeere ku ludda ki tulina okulaba nti buli omu afuna emirembe n'ekyokutaano mbagamba nti tulina okubeera abatuuze ab'obuvunaanyizibwa. We must encourage responsible citizenship. Tetujja kubeera nga tumala gatambula gamala gasaatuuka tulina okubeera abannansi abatuuze ab'obuvunaanyizibwa. Ate n'ekisembayo tuleme kulonzalonza nti obajja oba wiiki nedda akano ke kaseera kati the time is now. Tuleme kubeera nga tukooye nga bamubaga nti affe twakoowa nedda si kano ke kadde ak'okugwamu amaanyi despair nedda kano ke kadde ak'okwongera okuzimba. Nenfundikira nga ngamba nti ffe nyini ffe tulina okubeera amaloboozi ag'obukakamu mu kusoberwa mu kubeera nga twesikasika ffe tubeere amaloboozi ag'obukakamu. Ffe nyini tulina okubeera nga ffe tuleeta okuddiŋŋana instruments of reconciliation. Ekyokusatu tulina okubeera nga tubeera b'amazima era nga tulwanirira amazima n'obwenkanya. Ate n'ekisembayo tulina okulangirira enjiri ey'emirembe nga tetwereseemu. We must preach peace without compromise. Mukama abatuweere nnyo emikisa era n'ekiseera kino tuleetere emirembe eginaaleeta enkulaakulana mu ggwanga lyaffe. Leonard Serwadda omulabirizi eyakawummula mu Born Again Pentecostal Churches mu Greater Masaka ate nga nze chairperson wa Interreligious Council era mu Greater Masaka. Nakwasibwa obuvunaanyizibwa mu Buganda Region ate okubeera coordinator nga w'ekitiibwa president yangase ne special envoy mukwano gwaffe nnyo Joseph Engineer Sewava. Tutambula nga tubuunyisa ekigambo ekyokuleeta emirembe mu ggwanga. Oluvannyuma lw'akalulu abantu baataagulwataagulwa. Kyetaagisa ffe nga bannaddiini nga tugenda tetulina sayidi nga tusobole okuyamba abantu. Bw'oba ate nga naawe otabanguse ate tosobola kuyamba etabanguse. Kyenvudde mbakubiriza nti tetugenda nga tulina ebyobufuzi bye tugenda okuteeka mu miitingi. Miitingi eno omulimu omukulu okomyawo mirembe okukubiriza abantu kwagalana na kuzimba ggwanga lyaffe.